ngomaze okwewandiisa ate era toweewuunya nti omusambi nga bammesi bakyasambira ku myaka 4 olw'okuba nti baali bateeketeeke era bakyabagula kati kavulu teweewuunya buyinza okukeera ku makya pate weeziri pate gye sitayinza kugendamu ye NRM olayira kubanga ekisinga otusumbuwa Uganda ye NRM olayira naye busobola okukeera ku makya pate nga zi PF negamba kavulu jangu wano kuba PF gye nsinga okwetaagayo mwami Ssemujju Nganda nze neetaaga abantu bendowooza nti bateesa ate Ssemujju Nganda tuyinza kuŋŋamba nti we muba musemberedde oba eno Erias Lukwago oba Kayija so we naaba sikumyewo nga independent nyinza okugira mu PFF DF sijja gikwata kuba ssente z'omuwoomusolo Mr. Mpuuga yazirya ensuubira nti sijja kugenda wa muntu yalya ku ggwanga lye mugabo gwe naye nga nina essuubi nti we naaba sizze nga independent kuba akalu ka independent kali technical ŋŋenda kukunga abantu mbeeko we mbatuuza we ttutu tulabe nga tunoonya Victoria y'abatuuze baffe wakati yo pate yasobodde okuleeta bakansala b'erowoozo b'abakulembeze nti tebasula mu bitundu abamu kyekisooka ate nenoonyayo abanafu eitho bayagadde NRM kulune kukumbe Nansana ne Wakiso yonna saategedde kuba oŋŋamba otya nti sajja lya beene alina emirandira gye tulowooza nti local government abadde MP n'ogamba nti sajja lya beene osobola omusiikisa just mere kansala najja nasiifu hati webanga pate yalowoozezza okuleeta abantu kuba kati ntunuulya Wakiso bwe tunaba tetukoze nnyo na Mukama nga atusobosedde ndabanga Wakiso gye bayinza otutwalako naye nsaba kigende wala ndaba municipality bakite wana abataliiwo olulimi lutonzi ndabanga era nayo ndabanga leero Numpu yagala okwanguyiriza NRM obukulembeze mu Wakiso ne mu Nansana Kumukutu kwetuli Tronaz Media mwebale nnyo abakumira ku mukutu guno mwebale kutulaba mubeera mu subscribinga ate mwongere okusubscribinga mutwe likes musharinge kintu kitambule paka ku awasemba paka kuwulira bubi sobole kubanga tuongera okubaweereza mutu sobole kubanga ekintu tukyongera mu kumaanyi amanya Tronaz omukutu Tronaz Media ndine kansala we Nansana municipality ebisingawo yajja kubyeyogerera tusanyusa okulaba taata amina sebo abo sanyo lina lingi anti nze bikufaaki engeri gyendi bikufaaki erinnya lyebanzibulamu erya mukadde wange kiba kitegeeza bukyokola kisobola okufa either ng'okinkozeeko mu butali bugenderevu oba n'okinkolako mu bugenderevu ensonga kinze bikufaaki 24/7 mbeera musanyufu kuba nzikiriza nti sina kwestressinga kyekisooka ekyokubiri nzikiriza nti mutonzi waffe yasalawo mu ngeri y'omu oba endala ate atulina n'eŋŋombo yaffe nti amaanyi gatuli mu bantu abantu abo bendowooza nti tuwangala nabo mu bitundu tusiiba nabo mu bitundu olwenjukira nti amaanyi gali mu bantu ate nga abantu betubeeramu ndi musajja omusomesa asuubira nti nsomesezza abaana bangi mu kyalo eky'e Nansana mu Uganda okutwaliza awamu kati abantu abo nga ntandikira ddala ku bayizi ate ni musajja mufumbo gwe nsuubira nti nina famire eyange nina famire eya mukyala wange ate nina ne bakadde bange ge maanyi g'abantu abo bensuubira nti nzikiriza bamanyi obuzito bwa bikufaaki ate era bakkiriza nti bingi bisobola okukyukakyuka nga batambula ne bikufaaki songa kisina stress mbeera musanyufu 24/7 ate sirowooza nnyo kujjako okunoonya byengatta ku kitundu kyange bwentyo wentambula ku municipal ogambe otuula kakiiko ka municipality emyaka gino ndi ssentebe w'akakiiko k'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo byensuubira nti sisomesezza busomesa naye ate nga sseeko n'omutindo
badde wa mukisa nti amasomero ga gavumenti gonna 49 ge tulina aga primary n'amasomero atano ge tulinamu aga second wadde yatukyalina ennaku tinga division ye nursing tulina amasomero yonna lya gavumenti eri ku level ya secondary neera nnina essuubi nti myaka 5 ng'amaanyi g'abantu ganziza ku municipality essomero bajja ddifuna kuba ekyokukola nkimanyi bazadde bange banteekateeka si mu mpisa zokka naye n'ebitabo byensuubira nti nsobola okulobingira ekitundu kyange ate era nsobola okulaba nti amasomero gonna aga gavumenti n'aga private agali mu Nansana municipality taata sigalese kyekimu kuba nsobodde okutambula municipality yonna division ennya eza Busukuma, Gombe, Nabweru ne Nansana okwongera okulaba nti ebitusumbwa bikyuka. Nze muntu akkiriza nti w'osomesa omwana era w'oteekateeka ebyenjigiriza mu municipality ejja kwongera okugondagondamu n'okwongera okuba nti gavumenti eneebezzeeko esobola okuba nti abantu b'e Nansana tebasigala kyekimu nga bafunye obukulembeze obuteeketeeke. Awo nno tweyanzizza ng'omulaba wa Torners Media. Funa akatebe todda mu kwetooloola ate oyinoone tuula kalira weetegereze ofunemu ekyokuyiga ajja kuba atubuulira ku municipal yajjira ku kaadi ki awo nno tutandikira awo. Asaba njagala okwebaza nali nja ku municipality mbadde ku kaadi ya National Unity Platform gye bayita nga president wange His Excellency Kyagulanyi Ssentamu era gwe nkyakkiriza nti tulina essuubi nti tugenda kukyusa eggwanga tulina okukyusa ebitundu byaffe naye ekyennaku ekiriwo nti baadde bagaba kaadi balwanye nnyo kubanga consultation gye basobodde okukola yabadde yakwebuuza ku John Bosco Kaana Kambaata nga wulira erinnya nti Kaana Kambaata ekitegeeza nti ffe ate abatakyali baana abakulu akaana kalowooza nti keetaaga kukola n'abantu balina experience nga Kavulo kyensuubira nti kijja kuleka pati ng'eyimiridde mu ngeri y'omu oba endala side endala tukkiriza nti byonna ebyavudde mu petition mu vetting tuli bamativu nti independent egenda kweyongera mu Nansana nga municipality olw'ensonga baba nga bakozesezza akaana kasobole okuvetinga abasajja nga Kavulu n'endabika gy'alabikamu n'experience nga chairperson w'akakiiko n'essuubi nti municipality tujja kwongera okuginunula ate nga tugiteeka mu mikono gy'omuntu gwe tulowooza nti akuze okwongera okutambuza municipality. Tukkiriza tugaane nti level ya LC4 mayor municipality vis-a-vis n'enkola ya MP enjawulo eri kuba MP nti osobola okugenda wadde oli wa myaka 18 n'omala emyaka 5 talina kyoteesezza kubeera tubalabye b'MP ng'amaze emyaka 5 talina kyagasse ku kitundu kye tasobodde kuteesa naye ate ennaku eriwo twetunulira ku gavumenti nga division zaffe nga municipality wetaaga omuntu gwe tulowooza nti muteeketeeke omuntu alina experience omuntu alina ebitabo bye tulowooza nti biri substantial ekimala okwongera okulaba nti akwasaganya abakugu ba gavumenti ate ng'atambuza enkulaakulana mu kitundu ekyo asobola okukwasaganya batekiniko babbo batekiniko basajja ba gavumenti abo jjukira bo tebakyusa mukyo kitegeeza bayongera okubanga experience yeyongera buli olukya naye kati opulaninga bateekamu amaca ali ku level ya John Bosco Kaana Kambaata kyensuubira nti nuupu eneeba teyeetegereza twagabye municipality sikyogera nga atali wa nuupu naye njagala okukakasa abakulu nti municipality twagigabye naye tetujja kikkiriza okugyawo nga tutuludde wansi entunga nti abadde ne experience ku municipality ekyennaku tubadde bassentebe bataano abategeerera oba okuteekerateekera municipality naye ekyennaku ffenna baatusudde ndowooza kwayiseeko omu akati ffe abana be tulowooza nti twayingira municipality n'ebitabo nga biri substantial ekimala tuperforminze kuba toyinza kubuuza ba chairperson ku municipality abakoze Kavulu n'ensukka abasooka ababiri oli ku kisooka oba ekyokubiri ndi ku kisooka oba ekyokubiri engeri gye nzannyemu empiki yange engeri gye nsobodde okulaba nti budget tuba tugiyisiza akakiiko k'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo bye tuyisiza byonna bikolebwa ate n'enkola follow up either nga nkola direct monitoring gye batuteekerateekera quarterly oluusi no tezibaddeeyo olw'okuba nti yatubadde ne speaker gwe ndowooza nti tabadde substantial kimala lwaki siringa sagala kulikika nga alengeza naye njagala okukakasa abazadde nti ongera osomesa abaana n'okwongera obbateekerateekera n'obbateekateeka nina essuubi nti tunaatubaleese mu bukulembeze bajja kugatta ku bitundu ebyo naye tubadde ne speaker gwe ndowooza nti tatugasseeko nnyo
olw'okuba neti yali muteeketeeke naye olw'okuba ntwajjira kufuna kaadi ya NUP nendowooza nti tekyatueka kimu monitoring ezimu tetusobodde zikola nga tetukkiriza nti sipiika yanotuteekerateekera komite esinga nga municipality ezimu tubadde tuzimiisi nga tulina okukola councils 6 olumu tubadde tukola 5 olumu 4 olw'okuba nti tabadde nnyo nga ngeri gyasobola kumatizaamu batekinico ddala town clerk okulaba nti bakansala abaava mu bitundu byabwe okujja otuteekerateekera municipality tukola bye tukola naye tulina essuubi nti wadde mbadde tusobola kufuna ssente zitusobozesa ku monitoringa najja mu mulimu gwe ndowooza nti mbadde ngutegeera mbadde ngusobola era mbadde nkozesa ssente zange nambula amasomero gonna agali mu municipality noteekamu ssente zizo nanteekamu kuba nali nsaba ekifo kya chairperson nabaga nti enzizeemu nkimanyi ate nsobola okweteeramu ssente ndowooza nti watambula bulungi okwongera okufuna accountability ne value y'omusolo gwa munansana abantu b'ennansana gwe basasula baddala gugenda ku kakiiko k'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo era tusobodde okubaako bye twakyevinga si mu nansana yokka naye otambula municipality yonna amasomero gatambudde atya n'abaana rate yeyongedde ekyokugeza last year twalina abaana 1,013 abatuula Piero E lero twasobodde okuregisteringa abaana 1,014 ekitegeeza tusobodde okwongerako abaana abali mu 100+ ku nnamba eyaliwo mu kyo kitegeeza wabaddewo okuteekateeka wakati kwa department ate ne ssente babadde ateeka batekinico kuninga tukole kino okulaba nti drop up eyongera kendeera naye nga abaana bangi bongera kusoma. Kansala Kavulu tukitwale nti ogenda kuddanga independent kubanga ogambye nti independent bagenda kweyongera. Njagala okukakasa nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yali ajja ku kifo ky'emu pate nnyingi zaaliwo kubeera tukkiriza yali mu Democratic Party naye Mr. Mauti yamuwa kaadi era najjanga independent luckily enough n'afuna tukkiriza mu benchmarking n'okubaako bye tufumiitirizaako n'okulabirako kale ngenda kulabira ku Mr. Kyagulanyi eyajja mu kisanja kye ekyasooka nga yali wa Democratic Party Mr. Mau n'amumma kaadi najjanga independent n'awangula akalulu Kavulu mu kalulu 9 era njawo okutegeeza abantu ba Nansana Eastward okuviira ddala mu Lubigi nandiise 2A 2B 1N 1B nti Kavulu mu kalulu mwali nga independent lw'ensonga omwami gwe ndowooza nti John Bosco gwe yaveetinze Mr. Second Ian asula ali ku Victory Church mu Nansana West bwetuba tulina abakulembeze abatasula mu bitundu ate nga tuli ku local setup kiba kitegeeza nti ajja asobola kumanya nti amasannyalaze gavuddeko mu kitundu ekyo songa gwoba omanyi gavudde nja kumanya nti gavuddeko noonye bakamyufu bagatereeze tajja asobola kumanya nti enzizi eziri mu Nansana Eastward zeetaaga okugogolwa kuba tukkiriza nti zooni yaffe bonna abantu bannatuuka kukozesa amazzi ga national water tukyalina provision z'enzizi twetaaga ozigogola tajja kulowooza nti omuntu wa Victory Church ng'asuula eno ku Victory Church wansi nti waliwo enkuba geetaaga okukozesa mu nkola ya bulungi bwansi kuba tumanyi nti municipality sobola kukola maguudo go nkubo zonna wadde division tulina okudda ku nkola yaffe eya Buganda eya bulungi bwansi era ssebo njawo okutegeeza mu ngeri eyo nti nimukubiriza wa lukiiko lwa Beene mu muluka gwa Ssaabaddu ogw'e Nansana nga tukozesa enkola yaffe eya bulungi bwansi tujja sobola okulaba ntwongera okutereeza amakubo amatonotono ate njagala okwebaza defense waffe Bumpenye nti abadde musaale nnyo nga tutambuliramu okulaba ntutereeza amakubo era bw'otuukako mu zooni yaffe ya Nansana Eastward vis-a-vis zooni z'endala ezituliraanye era olaba zooni yaffe nti ebaddemu obukulembeze ate obwagala ebitundu byabwe n'obwagala okuteekerateekera ekitundu kyaffe. Omulabe wa Turners Media gujja tubuulirawo mu comment section ogamba otya omuntu abeerako nawaalabira n'agamba nti nze nja alabira ku mukulembeze we bamumma kaadi mu DP najjanga independent mukalulu mwali akabonero ensonga y'akabonero sijja kukaliviiringa kati kubanga tukkiriza nti ojja kukomawo gibagambe nti omulabewo kasita omubuulira obukodyo bwonna bw'ogenda okukozesa ayinza okukeera ate n'aseetinga omuntu najja yeekwata akabonero nkola ya kifiiriza kuba tukirabye nti ne bapulezidenti bali 2+ abaakajjayo naye nga tukimanyi nti abamu bazze kusika bubonero nti wabeerawo asobola okukwata kuba abantu bakimanyi nti waliwo akabonero okwata omupiira bayinza okugeregera ennyo kuwa movement kati ensonga y'akabonero nja kukaliviiringa
amaze kubeera fully nominated by the EC e Wakiso babuli enti njigidde kabonero kano naye as per now ensonga ya kabonero kyali secret nekye njagala okwongera okukakasa akalulu mwendi nnyo nga His Excellency Kyagulanyi bammakadi ya DP nanga nti nzize ate n'awangula ate n'agatta ku Kyaddondo East ne Kavulu banyimye kadi ya NOP ne mu kalulu mwendi His Excellency Kyagulanyi Sentamu n'abatuuze kuba agira ku mulamwa kyamaanyi gali mu bantu bensubira nti abantu tebali kavule abantu bali mu nnaasa namuno ngenda okusaba akalulu. Wakozeeko okunoonyereza okumanya lwaki kaadi yakubuuse? Kye nasobodde okutegeera ennyo nti pate yange eya National Unity Platform teyagala bakulembeze bateeketeeke. Ekisooka teyagala bakulembeze berowooza nti baperforminze ku myaka 5. Engeri gye tuperforminze kakiiko kaffe nga ssentebe w'akakiiko k'ebyenjigiriza ate seetaaga nno kwesimbwako. Ate era kyalabika ntwali bakansala bana abadde bavuganya owa 2N avaamu n'ow'oku muzikiti n'avaamu netusigalamu bakansala babiri. Akati okuba nti vetting pati yange yagikozesezza ng'ekonsultinga Mwami Najja Nasifu ne Kaana Kambaata kati bayinza ku vetting in favor of omuntu omuteeketeeke nga Kavulo omuntu alina ebitabo byalowooza nti bizitowa okusinga. Ekituwangazza ne mukyala Bakitte ku municipality nti yajja alina ebitabo era abadde atubuuze nasooka omubuuza yambuuza naye gwe wasoma biki ne mwange ogyeko okuba nti ndi musomesa naye nina ne degree ya BCom e Makerere University ya accountancy. N'agamba wangi n'agamba nti engeri gy'oli muyivu nze benjagala era ensonga ki emyaka 5 nsobodde kurashinga na mukyala Bakitte yafunye kaadi naye teyafunye naye era mu kalulu mwali bade tuyinza kulekera municipality gwe bayita Kaana Kambaata nga okigaseeko ekyo tugenda sigaza municipality abantu abali substantial abantu abalina omuzinzi tukome tulwanire Victoria municipality kuba ebintu bye tusobodde okukola atambula ku nguudo za municipality oyita ewange okuviira ddala ku municipali buli wamu walaga kolansi wokwata ekyokukkiriza St Joseph kolansi ekyennabwe tuli mu kukola kolansi tetukakasa nti Kaana n'obwakaana bwe n'obwa inexperience esubira kuba nti enakyo yagenda ogatta ku municipali kati abantu abadde n'experience y'emyaka 5 njagala okubakakasa nti mwe tuli mu kalulu nga independent kuba negwe tulabirako His Excellency Kyagulanyi yali owa DP kaadi ya DP baagimumma najja mu kalulu gwe nalabiddeko ne Mama Bakitte ali independent ate naye mu kalulu mwali Katonda wange ndowooza owulidde omulabe wa Troners Media ekibiina bwe kiti bwe kyakoze abantu bangi bali mu kukaaba tetulina mu kukaaba ekyokugeza nze bikufa kisinnakaaba nako wadde wangi taata kubanga etubanga pati yaffe tuzimbira ku maanyi g'abantu ate abantu be mbadde mpangaala nabo ng'obalina nga nina bye mbadde nkola nze nno nalowooza process ya vetting bandibadde bagirowoozaako abantu bandibadde balina enkizo bandibadde ba chairman b'ebitundu ne babuuza chairman w'ekitundu omuntu oyo abadde yeeyisa atya akola atya kuba tukkiriza nti Nansana Eastward ba chairman bonna abaliko siba opposition mulimu ne abalala bandibadde bamubuuza nti tuzze wano oli wa NRM chairman nga mukyala Farida Kavulona abadde yeeyisa atya chairman Lujjo wa Tubbi Kavulona abadde yeeyisa atya ne bagende wa chairman Lutaaya mu 1A ne bagende wa chairman Katende nti omuntu ono otunuli ono n'ono lowooza naye alina kyasobola okugatta ku kitundu akakiiko ke kabadde babuuza akakiiko ka chairman oyo nti omuntu oyo ali atya naye okuba nti vetting bakozesezza Kaana ne Mwami Najja avetinge Kavulu alowooza nti alina ebitabo okubasinga. That's what the result I expect. Naye tukomawo tituzze kukolera bantu era tujja kubaweereza pati yaffe tujja sigala nga tugitegeeza nti mbiseera byako tugenda kubeera nayo naye tujja kunoonya akalulu ka Mr. Kyagulanyi nga pulezidenti waffe tukomewo tunoonye amaanyi g'abantu tutegeke bakansala betulowooza nti bagenda kuba basula mu bitundu bino betuwangaaliramu bamanye obuzibu bw'ebitundu ebyo nga tulina kansala asobola okumanya nti waliwo omwana atasomaawo n'amunoonyeza basale. Omuntu bw'agamba nti nzize nga independent nga avudde ku kibiina
ayawukanye n'ekibiina ekyo kyabadde abaddemu aba ategeeza ati nga tudda ku ssemateeka waffe ow'olukumu 1995 tukkiriza eyawa Liberty amidist okuba nti tuli multi party system ti multi party we yajja ate ba independent babaggalira wabweru naye tukkiriza nti ekyalimuko obuwaayiro bwetulowooza nti bukyali bwambavu era independent candidate akyakkirizibwa kyekisooka ekyokubiri okuba nti nze nga independent kitegeeza sakkaanyiza na party muntu gwe yampadde mu kitundu kyange ate nga mbadde nkiika naye omuntu atasobola kusoma budget kuba tulina obuzibu ku municipal era nga obuzibu ekyennaku budget ze batuwa zibeera mu luzungu ate nga zirimu emiwendo egisukka ku mutwalo n'okulayira kakati engeri gye tulina budget nga zijjudde emiwendo emingi buli kimu kye batuwa kya luzungu kituzudde nti ffe abajja nga tweteeseteese era tusobodde okubaako bye tusakira ekitundu kyaffe kuba bakansala asobola omuwa budget n'agisuula awo n'agenda n'alya emmere n'oba oli awo yabeeranga omuzadde nti omuzadde asobola kugamba genda oleeta amazzi nga gwe oli mu kwoza omutwe gunuma naga ndeetera ekidomola awo ngende neereetera amazzi kati tuuka eyo gwe bikusobere gw'omanyi kuba tulowooza nti ebbanga yaleeteramu UPE 1997 twandiroozezza nti ebbanga lya UPE lisobodde okuteekateeka generation eno ne tubeera ne use gye tulowooza nti omwana asobola okumala P7 n'agenda n'asoma secondary ate siyandibadde abeera n'akapapula K4 tulowooza nti akapapula ako baba bamusindise mu municipali tulowooza nti LC4 set up muntu ono yandibajjajja n'ebitabo naye kati mbadde ne munnaye ngu balowooza nti gwe bawadde olw'okuba baagala okuteekateeka municipality nga baleeta abantu abasobola ku reasoninga abatasobola kubaako kye babuuza nti kino technical lwaki ekintu ekikola bwotyo budget twafulumya kino kiri mu kkooti eno lwaki kkooti eweddeko nga kino kinnakolebwa kitulowooza nti ffe abateefuteefu abateeketeeke mu byanjigiriza mu neeyisa so bonna muteeketeeke kuviira ddala na mu nnyumba kuba ni musajja mufumbo gwe ndowooza nti enteekateeka yange y'okuviira ddala mu nnyumba wange sobodde okukola emirimu gy'abakama bange gye bantuma ku municipality n'engiggusa bulungi ng'omuntu aba takkiriziganyiza na kibiina bikyasazeewo ogambye nti ogenda kunoonya akalulu k'omukulembeze w'ekibiina Mr. Kyagulanyi ngenda munoonyeza akalulu bubi nnyo ate nkakuume n'okukakuuma ate sijja kuvaawo nga mpitira mu slogan ya protest vote ngenda kukakuuma nnyo naye nga nange mwendi ngenda kubanga mwendi ng'ate wenkola n'emirimu gya pate onookola ejjaani ng'ate kaadi tebaagikuwadde anti enjawulo etuliko mu pate ya nopo nti tuli ku maanyi g'abantu abantu mu bitundu banaaba bavuddemu baba mwebali si be ngenda okuweereza bo baweereze Mr. Kyagulanyi si bayagalamu akalulu kituufu si be mpangaala nabo nawuli independent sisobola kubagamba nti ebbanga gye mundabyemu nga nzanya ensonga zange tusobola okukyusa akalulu ne tudda bwe tuti era olina waddembe okubagamba ekibiina si kye kibadde kikola nze abaddewo era nze abadde akola si pate kuba tukkiriza Mwami Segirinya we yali akola kuba MP be twalina 57 bonna Mwami Segirinya yali akola nga Segirinya kuba abantu b'e Kawempe paka baamanya nti Segirinya akola nnyo alina okufa naye nze okula kwe Mukama aba akyanyamye nga nkyali mulamu ndi mumativu kinja kwongera okukolera ekitundu kyange olinga agamba nti okukuuma kaadi ate balinga abaakuyambye nti ne bakuwonya bingi anti bangi gyeko bantu ekisooka ekyokubiri ngenda kumanya nti abantu bano banvunaanyizibwako nnyo kuba oli pate ebadde envunaanyizibwako 100 ku 100 era nga ntya n'okugamba ti nsobola sijja genda wano kulaba abantu benga bafuna sente za PDM kuba banandaba nga nsaba sente za PDM abantu benga bazifune nga bagamba ate bajja gamba labiko bawa movement kale oluusi mbadde ninamu daati fee era nendeka abantu benga tebafunye sente kati oguliddwawo kati ngenda kuba nti mmanya nti abantu bano be banvunaanyizibwako bwe mmanya nti waliwo bagaba obukoko nga ngenze kujjayo obukoko si kutunda mutima gwange okulaba nti tukyusa eggwanga nja kujjayo obukoko abantu babuganyulwemu luli obadde otya lwimbadde sigendayo so nga obukoko weebuli babadde gye buli ne ŋŋamba kambwerekeze era ng'obumanyi nnyinza okuba mbadde simanyi babadde bagamba oti owanuupe tunamugamba nti waliwo enkoko wano waliwo sente ze tugaba eza PDM ate bajja kundaba nga akoze ekyo era oluusi mbadde situukayo naye kati nina essuubi banaŋŋamba nti waliwo kino
nga nzikiriza nti ky'abantu bange ate ng'amaanyi gagenda kumbeera mu mmwe kuba kati bwe ngenda okwesigamako nga His Excellency weesigama ku bantu b'ekyaddondo nga DP emumye kaadi FDC emumye kaadi n'aweereza abantu b'ekyaddondo n'amanya nti ntono baavunaanyizibwako era ogenda n'okuba n'omutima ne amaanyi agagamba abo ababeera ababivunaanyizibwako n'ogamba munnaye buli ekibeerayo ng'amba abantu bange basobole kati nja kugamba n'abaaliwo 2026 nti owulirayo activity nga y'abantu ba Nansana Eastward ntegeeza nja batembeeta mbaleesete nga sikulembeza akabonero ka pate yonna wadde kala naye nga ndi mu kusakira bantu kati ngenda okukomawo mu 2031 ng'ate enzanya gyenzanye kati no mbadde enzanya naye nga kitono kuba mbadde ne limitation kati byonna byavuddewo kakati ngenda kumanya nti pate enawe neetaagira ate esobola okukeera mu makine nga nti Kavulu tetukwetaaga naye abantu ba Nansana bajja nga nti Kavulu tumwetaaga era nkole nga ntunuulira nti abantu bano wendi bavaamu bajja kunvaamu era sebo nabadde ntwala petition yayi ku njawulo gye nabadde nayo basobodde okuŋŋaanya emikono egyaweza 3 nenjigatta ku bigambo bye nawandiise okakasa nti ndi mwawufumukko ku balala basabye petition nenteekako emikono 30 kuba main petition kyekitegeeza nti olikuba olina abakusemba bendowooza nti nagaseeko nembirekera pate kuba bagambye bafulumya final results leero era nkyabatunuulidde tulinda ndabe ki ekinaafuluma olwaleero naye nga mmaliriza akalulu 9 oba petition egamba eri mu feva ya Kavulu oba teri mu feva ye ku lw'amaanyi g'abantu gensubi yani kwe tuzimbidde National Unity Platform kwe ngenda okwesigama ngende mu lwokaano Kavulu akugambye akalulu mwali nga independent oba kitya amaanyi gamuli mumwe nange akalulu njakuwa nga wa independent naye ng'olonderawa mu kifo kyo nja kujja kuba noonya akalulu abantu abalondera ku Nasek oba Nansana Secondary School noonya abalondera ku St Joseph tondabako noonya abalondera ku Kazikiti tondabako n'aba Greenlight wona tondaba awo simanyi wawoogwa naye nina essuubi nti abagwa mu bitundu ebyo nga ntegedde nti nomination maze ogikola ngenda kubasiibamu ate bubi nnyo obaagala buli omu yeetaaga munne olw'ensonga emyaka ena bajja kutubuuza oba 5 gye tumazeeko nti obadde kansala ne gw'ovuganya naye abadde kansala biki byokoze ntandika okuttottula ng'ate nonsabye n'akatebe w'entuula oleeta ebibyo ntandika okunnyonnyola byenkoze emyaka 5 mu kitundu kyange ne ku municipality okutwaliza awamu ate tubeera n'empapula kwe bawandiika minutes omuntu mugaye nti owaayo olupapula otwatuula mu lukiimu council ku deeti bweti nze Kavulu bikufaaki noonyaamu sekandi olabe ekiteeso kye yaleeta mu kansa eyo nga tekirimu mugaye nti empapula nziteese kuba twadde emyaka 5 ngenda kukuŋŋaanya empapula zenne kubadde tuteeseza zibeere wano kati olwo tunyume nkugamba nti kebera olabe Kavulu abadde ateese okebere ne sekandi kati akatundu kano ke tulimu olwo akalulu katandise abantu mbagaye nti tubadde ffenna myaka 5 noonya ebiteeso bya Kavulu mu answered mu 2 kuba batuwaako kopi onoonye n'ebya sekandi byabadde ateesa ku municipality biki byagasse mu kitundu ekyo Kavulu biki byengasse mu kitundu bakansala abaddewo wabuli abadde LC1 wabaddewo honorable councillor akiika ku municipality gwe naye munoonyeemu nange onkebere biki byenkoze eno n'oli biki byakoze oluteeke ku musaalaba oba minzaani eggwawa kati tugenda kwongera kukola civic education oba okwongera okusomesa abantu kansala ono olutuukawo gy'aba akiise biki byalina okukola era ema musindise kulya buli mmere nakusasulwa ssente za mwi wa musolo ekitundu akigaseeko atya oba abadde alya buli nkugaye nti guno omwaka guno gwaggwako papula zange ziizino twatuula entuula 6 nkebereraamu oyo teyaliimu nange onkeberere titwatuula mu kansa no deeti bweti kebera Kavulu nina wendabika nti ate sekandi yani nti mwenna temuliiwo kweyo temwateesa goni kansa ey'okubiri nti Kavulu nina wendabika nti ye bwe tutyo ani asinze okuteesa ani asinze okulabikira mu mpapula n'ebiteeso olwo tugenda kusomesa bantu
sigenze mbyabufuzi bigenda kuvuma wadde okusasamaza naye kuteeka mpapula ku mmeeza na kuteeka bye tukoze ku mmeeza ate twongere okunnyonnyola abantu nti omukulembeze yandibadde yeeyisa bw'ati nti mbadde ndabika ku TV ng'ekintu tte ku TV si kugenda kuzina mazina g'abaddiikula ne kwongera kulaba nti ekitundu kyaffe kyongera okusituka nina program gyalina ku TV embuli lwakusatu omusajja tayinza kuwa program ya ssaawa 2 nga tosasula wadde 10 nga tolina value addition tekiriiyo tayinza nakumanya nti gy'oli kati gwe obadde omumanyi taata nze mbadde nkumanyi naye bulijjo obadde owulira akavula omusomesa n'okomaawo nga nkyakunoonya naye okutuuka we nategedde tofunye kaadi nekinkwatako ate nze tekinnankwatako nnyo era sinnaba kirowoozaako nti saafunye kaadi nga neebuuza olw'ensonga saavuddeko bantu b'omunansana bakyalimu ate tugenda kwongera bannyonnyola nti omukulembeze watuuka gy'atuuka ateesa lwaki wataddeyo petition ekyanteesezaayo petition mu Bachelor of Commerce gye nakola e Makerere mwalimu ku elementi y'amateeka ge nasoma mu myaka 2 nga mwalimu company law gye ndowooza nti we tudda ku party it is almost a company ne ndowooza nti baga nti kola petition okikola kuba ndi muyivu mateeka nagasomako ekibiina kye kigamba kola petition osobole kubanga oleme kusigalayo mu bbanga ebiseera ebisinga tusobola n'okugezesa bw'obanga toli mu mativu nti party egamba petition gyetegeeza era wenteeka ensonga zange ku mmeeza ddala webanga yasabye petition kuba twagirabye ne NRM yasaba petition naye nga nkimanyi nti NRM waliwo hanaffe twateeseeyo petition zinga Kavulu nagiteeseeyo kwongera kuteeka party yange ku minzaani yetegereza Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Nsanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso Chembade magalize mbaze chibuyaga sudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage akukalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya insanvu mu 6 Tronaz Dry Cleaning ebujuko agala okwetegereza nti leero kuba batusalako 40 baagala ba honorable councillors 53 ku municipality tulabe nti ennamba gye yaleeta ya 49 esobodde okuzza haafu we oba ba independent ate be bakola half abaali mu pate ya NUP kakati basobodde okudda pate ekyali mpya tulina okwongera ogiteekateeka ate nga tugisoomooza kuba oli awali okusomooza abeerawo ebyokuyiga kakati tugenda kusomooza pate tulabe nti omuyita petition kyekiddako ekyokubiri ba independent bajja nga abadde ba pate be basinga okukomawo mu bungi oba be muwadde kaadi be bagenda okudda mu bungi ye petition mugitwaranga ensonga oba petition mwagituttenga ensonga oba mwatuyisira twongere otunyumyemu ekyansiza okunnyiza eggulo ku pate yange engeri gye baatufulumiza tali kituufu kyensuubira nti abantu abamu ng'ogyeko ntwetaaga kaadi ya pate naye tuli bantu betulowooza nti tulina omuzinzi era tulina abantu abatukkiririzaamu ate tulina amaanyi naye nsaba pate yaffe eyongere okutereeza betuyita bafuutu sooja bamanye nti tulina obuvunaanyizibwa obulala nga buvudde wano kuba ffenna 2021 ffenna twaliwo buli omu yali asobola okujja nga pate empya ikole najja nanoonya akalulu naye abavubuka engeri gye baatufulumizaamu n'endabika gye tulabikamu verses gye balabika beetaaga pulezidenti okwongera okutereeza ku nsonga eyo
bamanyi omukulembeze bamukwata batya obeera foot soldier olina kweyisa otya ng'oyogera n'omukulembeze yensuubira nti that respect yebulamu ate nga tukkiriza nti core value ya national unity platform eri discipline gyetulowooza empisa kakati nabe tusanga ku kitebe nabo bongere ku mpisa zaabwe tusobole okumakinga naffe abakutte flaga ya pate mu bitundu byaffe naye empisa ezo zinaaba zibuzeemu ng'ate ye core value number 1 ina essuubi nti otutaakulembeza empisa omuntu yenna gwe banaaba baazise ku buyinza wataabukwasaganye na mpisa twongera kuzimbulula pate ndowooza gwe owulidde ekyamazima kiri nti ekintu ky'empisa nsonga nkulu nnyo si buli wamu kubanga obeera olaga emabega gy'ova kiki ekiriwo omukulembeze sobola kubanaga mukwata ng'omusukuma busukumi nakirabye eggulo naye fe abantu tutunuulira embentu nga nsijja tutuuka ku level esindikizi we have a name to protect amidst okuba ntwetaaga ku kade ya nuupu ate n'ekirala bana ebyobufuzi bireme tumalamu ng'ovudde mu byobufuzi enkya waliwo obulamu obulala oba olina okulowoozaako bw'onoolowooleza nti oli mu kino kyokka olwo enkya bwe waba nga temuli wano abantu mugenze mwesisinkanye kabaale mu mbeera endala ate si ya byabufuzi kibinaabeera kitya awo nno ndowooza omuntu yenna alina okuba ng'alowooza nti leero tuli wano ate enkya waliwo awantu awalala abantu muleme kubayisa nga oba oli awo abatalina kye bali naye ng'ate mukimanyi baba bazzaawo lwa nsonga kye bali awo nno ndabira ddala nga mu nuupu oba abakulembeze bagenda kubeera nga bajja nga ba independent nga bavudde ku katundutundu ka nuupu nga bangi enansana bawaddaani ku MP kadi ya MP tebannafulumya kadi ya MP naye kitegeerezebwa bandigiwa Zambaale kubanga n'amazina ganzina mangi ate ate alina okuzina nga walowooza ne ku bantu tubadde ne Kazibwe Bashir yayingira mu parliament nga tumanyi agenze kwogera mawulire era yabeeranga ku leediyo eyabukedde ng'ebigambo ayogera bino nga bitunyumira naye mu parliament twawulira wadde n'ekimu njagala okusaba muganda wange Zambaale kubanga mutabani wa Nankere ebukerekera ate nga nange ndi Wamamba Kakoboza nga Zambaale ayawukane Kazibwe Bashir ate era akendeeze n'okuzina kuba mu parliament tumusindika kukola mbeera yabadde ekoola twagala birowoozo betulowooza nti binaasinga ku bya Honorable Wakayima era wanaaba taasobodde ebbaluwa ya senior 6 njirina na degrees 2 Mukama ampadde obulamu 231 abeere ng'akimanyi abeera nga era buli embeera naye ntera omusemu nti fuba okulaba nti ogenda mu parliament okole nayagala okujja ku MP naye weyajja n'ogamba ate ne ndowooza ku jjajja waffe Nankere Bukerekere nga Zambaale genda naye bw'otaakole naye wataakole era nkimulembe naye munnyonnyola ati mufakti bwentera okubeera nti atonga naye lwaki oŋŋamba bibi byokka lwaki toŋŋamba birungi mwasaala kunnyonnyola birungi ina kunnyonnyola negative osobole okuyiga osobole okubaako ky'oyiga kuba nze muntu abadde Honorable Councillor alowooza nti sisabiriza era naye wembeera naye mugamba sitolina ky'oyinza kumpa ate okujjako nze nsobola okukuwa tusobole okujjayo victory eyo so seetaaga nnyampe naye nja musaba nti wanaaba ayingidde mu parliament ku kaadi eya nuupu agende akole ebituufu kuba nansana tukkiriza tugaane twetaaga okuba nga tuwulikika nti ne wanaaba alemye okufuna omukisa ogwogera ku floor alwana afunayo media atambuleko media eyo artist akola amawulire nga Honorable Lutamaguzi gaakola tuwulire ku Zambaale kuba tuwulira Nakaseke otuukayo butuusi lwaba nga Nakaseke teri kyankulaakulana kiriyo naye enjawulo ya Zambaale gyagenda okusala tubadde tuteeseteese Nansana municipality nga tukozesa obukulembeze obubaddewo nti buli otukulaba oluguudo olugguka ate tusobodde okuba nti tusaka akati tumusaba anaaba agenze mu parliament aleme kukola bya Kazibwe Bashir naye wanaabikolera wettutu naye emyaka 5 tujja musiba kuba tujja mwesimbako obusobozi tubulina ne ssente bajja zituwa abalonzi
Kazima Bashir ndoza teyakirowoozako nakirowoozako nti asaana kukomawo ku pate. Oba tokoze tukkirize tugaane nga tukkiriza nti abantu bano bakuvunaanyizibwako. Bwe tukusindika mu Parliament ffe twagala kukuwulira. Nti gy'oli. Tufunye obuzibu nga wabulaba obw'omu Lubigi abantu baffe babasengudde mu Lubigi tukuwulire. Abantu bajja amafuta ku sayidi y'Ematuggaawo tukuwulire ku 14 Kaddu stage. Waliwo ensonga eziri mu Nansana tukuwulire ate nga tukubeeramu. Naye twakizuula nti MP alowooza kumulaba nga azze kuziika n'aweerezaayo obubaka obuziika tubwebaza. Naye si kye tulowooza nti yandibadde atugattako ennyo kuba ne honorable councillor wabeera mu kitundu asobola okutuuka n'aziika buli wamu era n'okuweereza obubaka obwo. Kyogamba nti mukadde waffe Wakayima kyamugwanidde obutamuwa kaadi. Asinza agamba nti kyamugwanidde kuba teyagisaba. Yeekubamu kkoto kinaalaba biki byakoze emyaka 5 vis-a-vis n'obutonoona budde. N'agamba nti kyenkoze kimala. Ate n'awummulira mu mirembe kubanga ebiseera ebisinga buli w'okubamu tto kino nga nti honorable njagala okumwebaza nti asetinze ebyobufuzi mu Nansana. Tulowooza nti tulimujjukira kuba tukkiriza nti n'ekyokulabirako ekibi tusobola okyeyambisa okubaako be tunnyonnyola. Okubaga nti mubanga ono kuba onookolanga bw'oti awo kitera tukozesa kyokulabirako ekyo ekibi ate netubaako generation gye tuteekateeka. So enkola ya honorable Wakayima nzikiriza nti tujja gyeyambisa mu maaso eyo. Tokolanga ono. Tokolanga honorable Wakayima teyasobola kudda myaka 5 olw'ensonga zino ne bwekiro nga tuzinnyonnyola abalibeerawo. Tulowooza nti tujja kuba tuteekateeka generations endala. Kansala ebyobufuzi lwaki tobivaamu n'obeera ng'osomesa eri n'odda ne mu kusomesa abantu abakulu ng'egye balina okutambuza ebintu. Siri mu byabufuzi ndi mu bukulembeze na buweereza bw'abantu. Njagala oyawule obukulembeze n'ebyobufuzi. Omufuzi tulina tubadde baweereza b'abantu era ng'abantu abatuvunaanyizibwako 100 ku 100. Era jjo olwalabye nga bandeetedde emikono egyaweza 30 ne ŋŋamba nti abantu bano badde bandabamukko. Era bakyakulaba. Era singa mbadde mufuzi badde bagamba nti oyo tumuwonye. Kale n'olwekyo sigenda kuba sisobola ate kusomeseza abantu nga sina platform. Kyekisooka naye era ekyokubiri nakyo nkisobola kuba ndi mukubiriza wa lukiiko olwa Ssaabaddu mu Nansana muno nze sipiika mu nsonga za Buganda. Olukiiko olwo nze alukubiriza olimu n'abaami n'abakyala. Olulimu omukyala Maria Mundagire Omumbejja ate oyo mukama waffe wa Muluka Nabweru mukyala Hanifa Nalujja. Mbeera nabo. Lwaki ondaba ndi mwawufumu ku honorable councillors abalala. Kuba tuweereza beene omuntu aweereza beene n'ennyambala erina okukyuka n'enjogera n'endaba gy'alabamu ebintu. Ate tebatukkiriza kuvuma wadde okuweebuula. N'ennyambala yaffe nno bagitusomesa nga twakajja nti omuweereza wa beene yandibadde ayambala bw'ati. Byonna ne tubiyiga. Lwaki tukakasa nti era ndi mwawufu ku honorable councillors abalala. Naye nga tubadde tutuula wamu. Ndowooza katunatera okuwunzika programu yaffe eno. Tujja saba kansala. Omanyi wansi kansala tayinza ajja sigala nga kansala. Tujja saba obubaka bwe eri abantu be bwe waa tugambye nti ye wadde kadi n'abata petition eyinza okugwa ne bamugamba kadi yino tugikuddiza. Kitusuubira nti oluusi oba oli awo kikalubamu kibeera kizibu. Naye nga yakugambye nti mu kalulu mwali enteekateeka ze akabonero wewa akatumye naye mutuufu oba oli awo wayinza okuvaayo oli n'akabuukira ng'obudde bukyali ate ne tumufiirwa. Tujja musaba awunzike awumbewumbe tusobole kubanga tuva wano. Saba moderator neyanziza ne baganda bange bali ku kamera. Njakusaba bannansi bonna bannayuganda balowooze ku bakulembeze abalina address mu bitundu mwe bawangaalira. Mazima.
bwe ngamba address kitegeeza nti Kavule osobola okumusanga w'abeera nga ddala w'abeera. Naye luli twalina obuzibu 221 pati yaffe yali yakajja teyafuna budde, in fact obudde tebwaliwo. Kati abantu bangi balondebwa mu bitundu ebyo ate ne baddukamu ne bagenda ate ne bapangisa ewalala. Ekyennaku abantu abo tebabadde na accountability eri bitundu ebyo. Abantu abadde bagenda ne balya emmere ya gavumenti ne bafuna ne ssente z'omusolo eza gavumenti ne gufuuka omusaala ogw'emyaka 5 atalina kyasobola kuzza mu kitundu kye. Nja kusaba abantu oba omuntu alina kaadi ya pate ki batutunuulire balabe ani alina address mu kitundu kye ekisooka. Ekyokubiri waba abadde honorable councillor nga Kavule wembadde emyaka 5 aleese eki mu kitundu ekyo. Ekyokusatu abadde atubeeramu mu ssanyu mu nnaku. Ekyokuna kiki kyanagatta ku baana baffe kuba tukkiriza nti baana bangi abaliwo nga beetaaga okunoonyezaawo okusomera. Kuba nzikiriza nti bw'otusomesa abaana bano nina essuubi nti oyongera okukyusa generation yeeyo ne famire eyo. Tunuulire nnyo batwetegereze. Kaadi ya Nuupu njirina, nina kaadi ya NRM, ndeese ya PFF, ndeese omuti ogwa DF, FDC ne DP. Bademba batunuulire omugaso gwa kansala oyo newa kuba basooke tubuuza tukutegedde obeera wa nti mbeera wali. Kubanze wombuuza wembeera address yange ya ku mubisi era wojja okunsanga mbulungi ne mbubi ku mubisi awo. Era taata nwanye nnyo okulaba nti abakyala basigala ku kolansi babenga bakola ku mubisi awo. Olw'ensonga nabagamba nti bamaama mulina okukola munoonya fees na wakusula. Sera lwaki municipality ebagoberera nwanye nnyo ne batekiniko naye nga nwana gye ndowooza nti ya bigambo ebiteeketeeke ku mmeeza ebisobola okunnyonnyola lwaki omuntu ono yeetaagisa awo naawo. So nnyongera okusaba abakyala bonna abali mu butale okutandika ddala akatale ka Ole Farm, katale kaffe ak'omu Maswa katulowooza nti mbadde ndoobi nga bazimba akapya. Eddoboozi eryo n'omumuli ogwo Kavule yajja okugusobola. N'akatale k'oku Ttoto ti abakyala ab'akatale n'abaami mbaagala nnyo era nkomawo. Tulina baganda baffe aba boda n'abakwano baffe abatuwa ebyokulya aba capati. Abo nno be nsinga okwagala. Kulwa muyitako kadaala waali nga omusolo ate tamutulugunyizza nja ttambula nabo. Ab'amasomero whether private oba gavumenti kuba mbadde kakiiko nga honorable councillors bangamba omuntu n'ateeka essomero mu bibaawo badde ne slogan yabaddeemu nti gwe tonnalowooza adde okkuba ekibaawo tolwanyisa mukama gwawadde magezi ago kikuba. Abaami abatandise amasomero nga ndowooza bagatandikidde mu buyumba obutono ng'enkeera balina ekirooto ekinene kijja okuzimba kalina nkomawo basaba kalulu kuba nnwanyi obba protectinga. Kuba singa tegabadde mbadde ntwala abantu ne babaregisteringa ku municipality wa Mr. Lwanga n'akakiiko ka education njagala omwebaza. Turegisterinze abantu okufuna license nga tebasasudde wadde n'ekikumi n'ekyo. Era oli mbadde mutwale muga nti omuntu ono atandise naye tetumuggalira kuba twagala si kweyiya. Saagala mwana gwe basaza kkubo kumujja ate bamuzunza agenda asomesa eri. Saagala mwana gwe bazuukusa ssaawa 10 nti agenda kusoma olw'okuba yeetaaga okufuna vaana. Mwana asobola osomera mu kitundu kye. Era nina essuubi nti 2026 nange ngenda kuggulawo essomero okwongera okulaba nti sitembeya butembeya magezi naye nsobola nga okubaako wenga staginga naye nga gabiraawo. Naye essaawa zino somero kikwoli nasomero gensomesaamu saagala kukwesa media eno kuba bakama bange tebampadde ssente za bulango. Saagala kubalangira ekingatta nabo biki bye nsobola kukola mu ssomero eryo naye sijja bakubira bulango naye nga mbatumiddeko bakama bange baagala nnyo era mbeebaza okuba nti batusasula n'otulabirira ate ne mbeebaza n'okusomesa. Naye kirungi mukitegedde muleete emirimu muleete okalango tukatambuze kyo kimukitegedde. Tweyanzizza tweyanzeege webali nnyo. Nina akasembayo Matovu yafunye kaadi. Nsaba neyanziza naye saagala kulikika ng'ayogerera Meeya Matovu. Meeya Matovu naye kankisiinyeeko busiinya. Kaadi nagirabye baagiwadde mwami Ssali olw'ensonga John Bosco yabadde asalawo
kuba John Bosco abadde atambula ne Sally Keith ne Najja Nassif. Kati ate Matovu abadde awo nga akyalina obuvunaanyizibwa bwetwamutikko bw'emyaka 5 abadde tannafuna nkambi. Kwaye John Bosco munnaffe ekyatusingako tuwadde mu West baali bamuwadde obwa kansala ku LC5 naye abadde asinga kukola mirimu gy'e Kampala. Kuba obadde omulaba nti atwala amabaati e Kampala ne yeekalakaasizeeyo. Kale otunulya Nansana Westward talina mu luguudo lw'ogamba nti lwe luno. Kale Meya Matovu njagala okumwebaza nti emyaka 5 abadde atuweereza era division ekyuse nnyo. Kati oba pate yamuwadde kaadi oba teyamuwadde, njagala okumugamba olw'obusobozi bwe n'amaanyi g'abantu tujje tuweereza abantu. Ngenda kuyimbula ba independent mu Nansana. Ekyo njagala okikubulya buli owa Nuupu ataafunye kaadi nga mbadde mulabamu omuzinzi nga mulabamu obusobozi. His Excellency njagala okukakasa Kyagulanyi ne pati yange okutwaliza awamu nti Nansana waliyo Kavulu agenda okutembera abantu ba independent ndabe nti tujjayo victory mu bitundu byaffe twongere okuweereza ebitundu. Kuba president otugamba nti amaanyi gali mu bantu. Abantu bendowooza nti bali ku kyalo kuno with or without card abantu bo batulabyemu kye tusobodde okukola. Kakati awe ngenda okusinziira president wange Kyagulanyi gwe njagala ennyo. Sigenda kukozesa defiance ne ngenda kukozesa maanyi g'abantu slogan kuwajjira. Tulabe nga kuba tulina kuwa value mu pate yaffe ziri mukaaga. Esooka discipline, ey'okubiri reliability nti obadde weesigibwa Matovu abadde yeesigibwa. Ensonga ey'okusatu integrity. Matovu musajja mu mutegeevu ye. Inconclusiveness mtu ekibadde kikolebwa mu Nansana abadde akyenyigiramu ne mu pate Matovu ye. Ko wavali endala patriotism nti olina omutima ogw'eggwanga ogulikyusa ne pate n'ekitundu nti ye. N'ensonga ey'omukaaga ye service. Matovu atuwadde service ye tugenda mmuleeta mu kalulu nga independent. Pate kuba yakoze petition. Tweyanzeege. Mulawo Troners Media yeffe twagamba tujja kuleetera buli gwe weetaaga asobole kubanga akutangaaza embeera. Kansala tweyanziza ffe tukwaniriza ate bw'oba olinako oyagala kuyisaako ffe tukaaniriza tujja kuba tusonge tujja kwongera kwagala kumanya kabonero ki era akabonero nja kukategeeza bakamayi nga mmaze okwewandiisa. Era ng'omaze okwewandiisa ate era toweewuunya nti omusambi nga bammesi bakyasambira ku myaka 4 olw'okuba nti baali bateeketeeke era bakyabagula. Kati Kavulu teweewuunya buyinza okukeera ku makya pate weeziri. Pate gestayinza agendamu ye NRM. Tolayira. Kubanga ekisinga otusumbuwa Uganda ye NRM. Tolayira. Naye busobola okukeera ku makya pate nga zi PF negamba Kavulu jangu wano. Kuba PF gyensinga okwetaagayo Mwami Ssemujju Nganda. Nze neetaaga abantu bendowooza nti bateesa. Ate Ssemujju Nganda tuyinza kuŋŋamba nti we muba musemberedde. Oba eno Erias Lukwago. Oba Kayija. So n'abasikumyo nga independent nyinza okugira mu PFF. DF sijja gikwata kuba ssente z'omusolo Mr. Mpuuga yazirya. Ensuubira nti sijja kugenda wa muntu yalya ku ggwanga lye mugabo gwe. Naye nga nina essuubi nti n'abasize nga independent. Kuba akalu ka independent kali technical. Ngenda kukunga abantu mbeeko we mbatuuza we tutu. Tulabe nga tunoonya Victoria y'abatuuze baffe. Wakati yo pate yasobodde okuleeta bakansala beerowoozo b'abakulembeze nti tebasula mu bitundu abamu kyekisooka ate neenoonyayo abanafu eitho bayagadde NRM ku luno ekukumbe Nansana ne Wakiso yonna saategedde kuba oŋŋamba otya nti sajja lya Beene alina emirandira gye tulowooza nti local government abaddemu abadde MP n'ogamba nti sajja lya Beene osobola omusiikisa just mere kansala Najja Nassif. Hati webanga pate yalowoozezza okuleeta abantu kuba kati ntunuulya Wakiso bwe tunaba tetukoze nnyo na Mukama nga atusobosedde ndabanga Wakiso gye bayinza otutwalako naye nsaba kigende wala. Ndaba municipality bakite wana abataliiwo olulimi Lutonzi ndabanga era nayo balinga ndabanga leero Nuupu yagala okwanguyiriza NRM obukulembeze mu Wakiso ne mu Nansana.
tweyanze ekintu kye tulowooza ntugenda kulwana okuuka ejjembe tumugende wano pulezidenti waleese wano ono yasaanawo paka tuli ku byalo byaffe kuba tukkiriza nti endege tevugira mu bifo bibiri wembeera mu Nansana Kavulu nange ngenda kukakasa nti nze endege ya mu Nansana era nkuba ekide kyamu kakati naali ekavule naye ekavugire naye avuge kuba bafutu soja gye banfulumiza ekavule nafulumye nisinga nadde mu Nansana nani bagambye wacha wewe wano nze avugirawo nze aleekaanira wano kati genda kuleekaanira mu bitundu byaffe ng'endege wezivugira ku lukalu nga tesobola kuvugira ku mugundi mu mazzi tuvugire ku lukalu lw'ebitundu byaffe tuleetewo abakulembeze be tulowooza tibeeba omuzinzi mu kukyusakyusa ebitundu byaffe tweyanzege mubeere bulungi mweraba